Oh my goodness. Sembera ndi kulwamba kwano bankansembere kole. Sembera katlisi okumbe. Ekigambo ekyo singa tukiibako ne mu nnyimba olwaleero lunaku lwa njawulo nnyo ku nnaku zonna ez'obulamu ng'abayimbi ng'abannabitone abazannyi ba bannakatemba njagala okwebaza aba Funo Services Uganda mwebale tulowoozaako ng'abantu njagala okwebaza bannabitone mwenna abali wano abayimbi bannakatemba abazannyi ba firimu tulinawo ne babbawusa owekitiibwa abantu abo be bantu abayimirizaawo ensi mu kulanga era nze mesegi gye njagala okuleeta mu bye tuyimba tutandike okulanga okusabira okwagaliza okwagala n'okwagala ensi yaffe mu luzungu bagamba nti a friend in need is a friend indeed sijja kugamba nti ki mu butuufu Rubaga butuzizzaamu amaanyi mangi nnyo 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 fenna abayimbi ebiseera ebisinga tubeera kivumu oli agamala omudongo oyo naye nga ffe tuliowo emyoyo gy'abantu abantu lwe babeera n'ebizibu tukakkanyako obuzibu bwe balina tuleetamuko ku ssanyu ne tutambuza ne ku mesegi abantu ze balina okumanya ndi musanyufu nnyo okubeera nti twakwataganya wamu n'aba Funo Services ekyo kye basaba ekyo kye beebaza ekyo kye batereereza abantu abaagenda si nti buli ava mu nsi avaamu nga yeetegese tewali ava mu nsi ng'amanyi nti agenda kuvaamu tumanye ekintu kimu baazidde olunaku lwe tuzaalibwa deesidde tewali kaadi yaayo era olunaku lwofu oluusi ofa toweetegese faaza ayogedde wano ajja okusembera jangu nga weetegese abakatoliki bangi abatetegese tebakoze eki tebazze bwekitonna ne mu kufa bwe kibeera oluusi tufa nga teweetegese naye nga abantu balina okusabira mukyo nno nebaziza Rubaga Cathedral Foundation neneebaza Funo Services Uganda bw'oziikibwa mu kitiibwa n'egyogenda oba otegeseeyo bw'oziikibwa mu kitiibwa abakwerekeddeko emitima gyabwe gitebenkera era njagala enkolagana yaffe ne church ebeere very strong ng'abayimbi tujjule mu church ne wetuba tetuze kusaba kwa bannaffe buno tujjule mu church bwe tuba nga tugenda okukolagana eno sayini ya unity eno ye sayini ey'enkolagana singa tukolagana ffenna singa tukolagana bulungi Uganda yandibadde enziju mu musanyu nga church eno bwejjudde tewali yabawadde ssente kujja tewali yabakase kujja musazizzaamu byonna bye mukola
ne mujja ku lunaku luno ne mwekubire mu ngalo. Eno ebadde example, kano kabonero akalaga nti singa byonna byonna bye tukola tubikola bwe tuti tugenda kubeera bawanguzi. Singa bye twagala byonna mu nsi twekwata ku bantu tugamba nti ekinnemeredde bannange bakinyanga. Abayimbi tufa, ne bwe tufa ntufira ebiti batubiranga abantu batulaba ku TV ne ku radio. Naye omuyimbi n'afa, baafa teyeetegese, ne banoonyeza essuuka ne zibula, ne banoonyeza bulangiti ne zikola ki ne zibula. Naye twagala tukolagane nga bannaffe abafuna services bazze okugamba nti omuntu bw'aba afudde tuteekengayo akasente katono aka insurance yo. Ate insurance ereme kubeera just ya funeral services, ne mu kyaki obeere n'insurance, obeere ng'omanyi nti olunaku lwefa omuliro ogw'ojja kuvaamu. Saagala kwogera bigambo bingi, waliwo baganda baffe abakadonkamu nabo akatuuka, Zefred Sebatta, Walukagga, Azibwe Kapo, Dani Mugula, Mama Nando Jawali, Bettina, ne Weasel Mulabyekaawo, Matia Luyima, Palaso, Matia Kakumirizi, Bebiriki n'abalala bangi besonde kumenya. Njagala okubebaza mwenna obudde ffe butukutte, ne mbadde njagala obumu butukulembere, njagala okwagala butukulembere, njagala okwewaayo, njagala okugamba nti weewaddeyo okukolerera ensi eno. Ensi gye tuliko tetugibeerako bbanga ppanvu, oba tugambye nti buli walina okukola ki okufa. Ne tuffe olese ligasi, oleme kubeera legenda talese ligasi, ofe ng'olina gy'olekedde ensi okunyumyako, so mu bubi mu bulungi. Ebigambo ebyansagala bibeere bingi, neyanzisa nnyo neyanzeeko ensindi ogirako ebyalo. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mrs. Cinderella Sanyo Okuyo. I am an Afro-dancehall artist, but I'm also the president of Uganda Musicians Association. Our elder and our legend, Ragadde, has said most of the things that I wanted to say, but I don't want to leave this place without saying thank you to the Archbishop Sabasumba Paul Semogere for blessing the service today. Thank you so much. Of course, our legend Dan Kazigwe from NCF for coming through. Uganda Funeral Services, it's a special thank you to you. The interim committee and the cabinet of UMA, this wouldn't have been possible without your hard work and your commitment. Every artist who has come through today, but a special thank you to the families of the fallen soldiers who accepted our invite to come here today. Today is not a day to celebrate death, it's a day to celebrate life of these artists that left us. If there is not so much that we can get from them right now, but we can learn from their lives, we can learn from their achievements, we can learn from their failures, so that we don't forget where this industry started from. There's so many sacrifices that have been made to make sure that I am standing here, that every artist behind me is standing here. Uganda Funeral Services, I am amazed by how detailed the policy is that they have designed for artists, and I encourage you. Today I don't want to dwell on that, but I encourage you to look through the leaflet that is available, to look at the policy that they have tried to create for an artist. Very unique. We don't work on a salary, we work when we get work. So they have designed a package that is good for us. We want to live as an artist and also live this world as an artist. We don't want to only have the best stages when we are alive. We also want to have a death that is worth talking about, that is worth celebrating, because when we are alive, we touch so many lives. So we don't want that last day of our lives to be a day of shame, but let it be a day of glory, because we kind of helped to create that. Thank you. For the families of the late, I would like to encourage you that your people are remembered. They are celebrated. Everything that they did, we remember, and we learn from it every day. So thank you so much for honoring our invite today. I'd like to encourage all artists who are here today. I know not all of you are registered under UMA, but it's a good thing to register under UMA right now, because there's so much that we have in store for you. I also want to encourage every ministry, which every time there's always been a narrative that we are not together, but look at us now.
Nobody was paid to be here, nobody was forced to be here. So thank you for standing together with us. God bless you. Thank you. Kati buli omulogo yenna ateetekako omuno ate bayinza sobola naye nga mwenda alaali soko noonye nkwagaliza olunaku nkwagala Jaja ikiruka interview katono. Tekeyo. Kwata. Mukama mulungi bane muddemu negatteko twebaza kitaffe Ssaabasumba Pawulo Simwogerere okugira buli ekitundu ky'Abaganda. Njagala okwebaza manager wa Uganda Funeral Services eyampise okujja okubeera wano ate ne MC bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala abakulembeze bawuma Sebo Daniel Kaziwe ne ttiimu yonna abava wano mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna abali wano mu biti byammwe eby'enjawulo abayimbi na buli omu bane thank you very much for coming. Tuli wano mu budakiika butono nnyo bwe batuwadde ate nze nga nkulu okwogera tebakunkubira naye kanneefuge nsobole okwogerayo obugambo butonotono nga bubiri busatu. Amina eyagula nze Father Kiibi Okateregena ensangi zino mperereza Mpigi St. Joseph's Catholic Parish Mpigi kitaffe Ssaabasumba Kiyangabanga bwana mukulu era gye nvudde okujja lumondi bayita alimujja emundabako. Waliwo omusajja omukazi yali unknown yagamba that you may be complaining about life but think about somebody who died yesterday. Ate nagenda okusoma approximately every year we lose about 56.6 million people. When you calculate, about 1.8 people die per second. Now, you may be complaining about anything in life. Maybe complaining about your spouse. Now, think about those who are looking for companions everywhere. Now, complaining about nabo. Then I got a rosa kwaba bagumba. Never know man who name at Mamma. Nagamba walibanga okomplaininga ku nyumba gy'osulamu neerowooza kubasula ebweru. Nagamba waliwo okomplaininga ku jaamu neerowooza kubatambuza ebigere. Nagamba nti whenever anything tries to bow you down, to stress you, you must remember to be grateful. Nagamba life is a gift, you must celebrate it, you must live it. Nagamba buli lunaku lwonna olukya olina kwebaza Mukama. Omu ku bakyala b'engoberere era b'empulirizaako ye Oprah Winfrey yagenda ku university nga waliwo abasomesa n'abayizi n'abagamba namuzibirize n'abagamba breathe in and out 3 times. Bwe bamala n'abagamba say thank you 3 times. Bwe bamala ogamba thank you n'abagamba webaze Mukama nti okyaliwo, webaze Mukama nti okyali mulamu. Bantu bafa omwaka guno gwokka bantu bangi bafudde. Emyaka 3 mabega nasomanga 17,000 people died in the USA out of depression. Lumu naliyo omukyala Kate Speed yali mukyala mugagga naye yafa. Abantu bangi bafa nga mukyaliwo mwebazanga Mukama. Kyenkola everyday buli wensuukuka nga sinatandika kintu kyonna ngamba Mukama thank you for the gift of life. Mwebazanga Mukama buli lunaku olukya kubanga bwolukya tomanyi oba onaaluzibya. Akantu akokubiri mbebaza okuja okusabira abayimbi bannaffe bannakatemba n'abalala. Kiro nnyo okusabira abaafu bannange. Buli muntu yenna ng'olina omuntu yeffeewo omusabira. Waliwo omusajja Mafia yagamba when you honor your ancestors honor you. Ojjukira bajjajjaabo n'abantu bonna abamanyi abakufaako nabo bakujjukira n'okuwa ekitiibwa. So tujjukiranga bannaffe abatufuddeko. Naye njagala basabayo buno. Mbasaba nze abantu bampita celebrity priest naye ebintu bino si byangu. Naye mwe mwampeesa erinnya eryo nga nsabira omu ku ffe abayimbi wano. Naye nzudde temuyita mu kizibu. Obulamu bwammwe bwa kunkenke. Njagala kubasaba ebbanga lyemaze mu bwa faazi okusobola okufuna akantu konna k'okola ne kasigalamu
to be able to do what can outlive you, you must balance God and your life. Mufune obudde mwesabireko mwekwase Mukama abayambi obulamu bwammwe buzibu neggwanga lyetulimu zibu ebibyano bizibu njagala kubasaba mwekwase nnyo Mukama nga mwesabira nga tonavawuwo gy'osula oba w'osuze wonna oba osuze Bulaaya oba osuzebwa mukeeranga ne mukwasa Mukama ennaku zammwe ne bye mukola osobole okutuuka okufa ng'olina akantu koolesa emabega. Then akantu akalala njagala okubasaba ennaku zino waliwo ekintu nze kinyiiza mugenze ne mukompozinga ennyimba niba waliwo bannayuganda abantu abanafu abakulaminga ennyimba ezo ne baziyimba bulungi nnyo ne bafuna sente. Mpulidde mwogera ku copyright bannange nze mbakwatibwa ekisasa abakuma mwongere okukolako kye musobola oba kinaasoboka simanyi muyambe abayimbi benyumirize mu kitone kyabwe. Kyangu nnyo wano okuyimba n'otuuka okufa nga tolina bantu. Abayimbi abamu abaali ab'amannya bayingidde politics ne bagwa tebali ddangu teekawo abiri olabe. Abamu bafuuka ntiisa bayingira ebyobufuzi olwo gwe nalabye ku TV ku social media yambadde akasaati kali kugamba njagala abawuma mugezeeko okuyambako mu mbeera eyo. Bannayuganda bakulaminga ennyimba ne baziyimba ku mikolo ne bafuna ssente. Ekyo sikyagala nze nga nze omuntu. N'ekyokubiri njagala okufuna copyright ng'omuntu bw'abanga ayimba asobola okufuna mu kuyimba kwe atasembayo. Mu nsi muno buli muntu yenna ekkatala liririmu to become the best version of yourself. I've been encouraging people to live one day at a time but fully. Omusajja Les Brown yagamba live full, die empty. Buli lunaku olina obutikitiki emitwalo 8,640. Njagala okubasaba buli muntu obeera mugezeeko to enjoy your life because we live once. Mbasaba buli muntu yenna manya by'olaga manya by'oyagala nga mukyali mu field ey'okuyimba ng'abantu bakyabagala kubanga bujja kukyosiimuukewo naye nga Father Kiibi ojja kutuuka nga nasiimuukawo otuuka nga bakuyita mukadde obanga waliwo ba Father Kiibi abamulembe ogwo. Buli muntu yenna gy'oli weyambise your time to make your presence felt. Weyambise obudde ng'okyafuna kasente okufuna ky'ofuna mu kuyimba kwo. Buli muntu yenna beera n'ebirooto by'ogezako okutuukiriza oba weezimbe buli kimu kyonna ky'osobola okukola kikole. Mbasabira kintu kimu Mukama abakuume. Mbasabira mwongere okuganda mu bantu. Mbasabira Mukama Katonda ayogere balyako feva ayogere mbawo bigambo ebiwoomerevu ebisobola okuyamba abantu. Nze abeera mu bantu mutuyamba nnyo. Eggwanga lirimu ebizibu bingi nnyo. Ikonomi obwavu bwe bwavu. Ennyimba zaabwe kiba kimujjuza grounds abantu bajja ne balyowa ebyoyo. Mwongere mu maaso okukola omulimu ogwo. Mwongere okuyamba bannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe. Buli muntu yenna nga weetaaga kereziya okuyamba nyaffe kereziya mugule. Mwongere okutambula naye ate tejja kwerabira. Nsanyuse nnyo okubeerawo nammwe. Omukama Katonda abakuume.
Enaku, Weasel, Maria omutuukirivu nnyina Katonda kusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. N'eky'Omwana n'eky'Omwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye ne kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. N'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebeekere emirembe. Amiina. N'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebeekere emirembe. Amiina. N'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebeekere emirembe. Amiina. Fenna tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma olwo. Tulizukira fenna tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu. Abayimbi mugende mufune ekifaananyi kyammwe ne Ssaabasumba mu maaso ga Katiddiro. Kandi otuziteeke kuno wokka. Marano tevaako. Kandi tuziteeke ku mmeeza eno yokka yokka.